banaffe abakyotera film production beba kutusizaako gumpenja era nga duncan kataala akuweerezanga kataala duncan kataala akuweerezanga kataala tutandika ekitundu ekyokubiri sali robert akuweerezanga neighbor robert twolekera katundu kakubiri kyotera film productions bebakuleetedde ate era nga kyotera film productions ye youtube channel kwogenda ozirabira bampita video mukibize kutuusaako kuva mu Omugave productions tugenda maaso Samu Kapulu tomusubwa akuweerezanga Kapulu so nga namuli Olivia naye tomusubwa akuweerezanga Olivia gumpenja katundu kakubiri Ronald Omusiru akuweerezanga Landlord enjo ky'omuhendo naye tomusubwa enjo ky'omuhendo egenda maaso firimu eno kyotera film production bebakutuusaako muzeyi Kalyama tomusubwa Alex Mwesige tugenda maaso eno yakubiri gumpenja produced by Duncan Kataala twolekedde episode yakubiri bino byabadde mu katundu akasoose Kataala yagenda n'asaba engoye ewa Kapulu Kapulu n'agenda ewa neighbor gye yamubbira engoye naye Kataala ye teyamanya nti Kapulu engoye azibbye neighbor namba 2 bazambalanga ye gwe bambala omutima tugenda maaso etandika katundu kakubiri bajambala akaaba kati no yangu ogende njagala genda mukyalo agenda genda mukyalo kumbe nasobola mugamba nti yangu ogende nanyini ngoye agenda kusanga tugenda maaso Kataala ate suuka directed by Kataala era ng'egenda maaso n'agaziwa obunene buli musangayo gwe laavu erinye laba Omusiru niba naye abantu amagezi gababula oba talina magezi nze akuwadde engoye ate nze gwe ogaziyirako tamanyi yenna agaziwa ziringa ng'eziza n'aziyiriza ne mukuba tamanyi migo gyagendamu naye n'agaziwa tugenda maaso twolekedde katundu kakubiri gumpenja omutima gumpenja mwalali twolekedde katundu kakubiri gumpenja kino nno kina Uganda kakali tudda eri nannyini ngoye oba ntayimize ntya nga nakatuuka tudda eri nannyini ngoye wangi mukama wange kumbe bosi amukubidde essimu esebo bosi ebintu byonna mbadde nabitereezezza dda n'engoye namaze ddo zigolola kale nkwatako nze keera bukeezi kanzije ku mulimu taata buli kimu kyonna kyonna yakitegese n'ekyagenda keera engoye yazoozezza n'okugolola kwe kuddako akeere omulimu enkoko agikwate mumwa mwana buli kimu kyateredde kwambala bwambazi kuba byonna nabitegese buli kimu kyonna kyawedde dda kwambala bwambazi bosi ne bwongamba nzije kati nkutuukako bwakomawo ewaka kumbe ano bamugambye waliwo ekimesa ekinene ekiryangoye okutunula kuhanga anga nemutunuulira egenda maaso egenda maaso firimu eno mugamba muti abaana baziraba ku YouTube channel yaffe abaana be Saudi Arabia abeyunira channel yaffe bakadama mwena kyotera film productions kati ngayita neighbor ali wana asanyaza mutoyi kumbe jiwunye oyitabirawa nawe kiri kutuukako n'oyitabirayo ssebo okufa oli kulita okwebaka okola ki osanyeza mutoyi jangu kyova wejjamu n'olujja olwo owoomera toyi okusinga ennyumba gyewapangisa amazima okuva nalidde emmere natuuse kati akalimu nkafunye wano basi nga buli dakiika agala okuweta dakiika ya mu lubuto lwange naiba
olubuto olukulinde mwosokojje yatugende waliwo wano ekintu ekiriwo kyejaga watwogeremu umemwele zizuse nga teziriwo ate nga tewaliwo mulala abewaka wano nalese n'ekikomando ndesa olesa akakomando yingira akakomando kamuyingiza kati naiba sooka otuulaawo mu bingi byetwogera tusooke byangoye engoye zange zivudde ku waya nezijja kuhanga bwe zivudde kuhanga zizeewa tuula wali kutempola neiba zino bosi yakankubira essimu kati ngende ku mulimu nkusaba ekintu eki sooka ompe engoye zange kati gwe wasigadde wano nandigambye Kataala yazibbi naye Kataala taliiwo kale neiba wali badde okakkana nze siri mulungi nnyo mukola lugambo ng'omuntu takakkanye naiba obadde okimanyi nti omubbi tabeera ku gulawundi naye ng'ate yasomola ng'abali ku gulawundi tetulina kye tumanyi wulira ebigambo naye neiba tubeere bakulu kiki ekikubisa engoye zange sinebba ku ngoye zo kale bambi zimpe ngende ku mulimu toyola niiginawo naiba nkwata mpola naiba nkwata mpola okujja nga toyagala kumanya ngoye zo gye ziri soja bamutuze soja bamu kankubuulire naiba kanyogere nkyali mulamu sindako yenza ayogera yenza sa sinafa ulira firimu yamuwazise kyokka Kataala yamanyi yagendedde muza neiba Kapulu egenda mu maaso olaba kyonsanze ndi mutoyi musanza abba engoye zo ne mulaba n'asooka mpa ogwa jetiri nampa ekigo ze mbadde simanyi nti no yakubako ne ku kigo ky'Abaganda anjodde ekyammeremenya ate Kataala alabika alina akawala kagenza okukisinkana aŋambye agenza agazi wange eyagula bw'obadde okimanyi nti naagenze nga ayagula Kapulu weesirikire kati Kataala alabika abadde tamanyi balalu beera wano vaayo mubamu basi kakati wetwogerera Kataala yonna gyali alina okumanya nti gyawunye dda bw'aba tanaba era kati kyemmanyi n'ebisulo bitandise omusula Kataala wedde nze nyine kitegeera Kataala si ye musujja kizimusuddemu kyokka kitawooza kati awedde ye musujja basi gumpenja tuli katundu kakubi kirono kira Uganda kyaffe nagambye genda ku YouTube channel eryo movie nyingi kyotera film productions ebina Uganda byonna n'ez'obutundutundu nga zino gyeri taata ku buko genda ogyerabireko ya mulembe nayo ya butundutundu kyotera film productions nayo gyeri taata ku buko kati eno tulaba gumpenja kumbe mwana muwala Olivia gwe yaza okulaba tasuka kubeera Kataala oli eyo yazise nebiwunzika nga yabbye kati Kataala bamulabirako tebamutwala nga ye yazise kesi gyaliko ya bubbi egenda maaso agazi wange yagula fitingi gwe nagaga Kataala simayiro yabagula okunyirira kwabagula najja nayola emaali kumbe kesi gyaliko ya bubisi yakweyazika bane bebi ng'oluddeyo bebi kapyaki bebi kiri kitya nga weesimudde mwana gwe neetaaga just kutuuka butuusi wooli widde njiyungalevu ennuma nga kinetagisa bwetagisi kutuuka wooli mwana gwe kulaba netawo nengamba alo obwedda ntaawa nengamba nina okujja nzija bakirangaziwa banange ng'onyumye naye nawe owunya bulungi bane ng'onyumye ndi dokita omanyize ndi dokita dokita ali naye dokita olaba eddwaliro lyawali ensambi omanyi eddwaliro ly'ensambi nze nannyini lyo
nze nkulira eyo kiriniki gyolabe nene ayambadde nga musawo banenfunye omukisa bagenda kati kirungi janjabiranga bwerere yedeeti jazosisinkana bane batugendeko wakakati banekirabika sente wezi abalwadde nga balwala olaba kati nabano bano abakoba aba ebola naye eddagala tulirina kakati tulina sente ayola emaali kumbe tali kugwa kweyazika ayimiridde kugwa thefute bubbi is a thief mubbi wangoye firimu egenda maaso olaba gumpenja part 2 sekalabako kajja kuntenda butemu banyama mujenakomoya ye bino mbuuza byaki sikalabako kataala bamuguddeko kataala ni akwadde engoye zange olira okuswala okuli wano kataala jamu engoye zange laba okuswala okuli wano you know amwe dokita you know you were dokita jamu engoye zange nawe nswaza jamu bubi bwebazuuza ku mizigo yangu wa jamu banange kataala atunulanga atali alaba kataala bode laba kataala bode gwe nempala egenda kataala obubbi bamukwata gwa thefute sigwa kweyazika kumbe kapulu yeyamwazisa amuleetedde ebizibu kale senga abadde amusanze eringa nabakuyola maali kumbe maali ayoddeko n'akwata nako bayambula kataala teri kusaaga naye robati abakataala olengera kataala jamu ogugere gwenze baswaza kataala gumpenja part 2 laba bodi ya kataala baya basajja tuwakula bubi tuwoma ngoye Robert anyize Robert matokola bya kisiru Robert engoye zirazewa baby bano bampala manyi bampala anze kuuze ngoye baby zira engoye zibadde zange sikia movie anti engeri gye kiri ntiza kati zirazewa ati ekiriwe kiri nti nze abakozesa ndi dokita simanyi biki ensambya kiriniki yange mujjanjaba aba ebola nga tusobola nagula nangoye obebiza biki asigazaako nga tonaye kyenzijukira nengatta eyo ya Robert asigadde mupule ng'oli bwotyo uli oluzungu lwa dokita just know we are going to a boutique we get another clothes so that nyume eyo fitina z'abantu tebakwagala tunayambala bulungi okuyambala bulungi n'otonya bajowani n'obalekayo nojjeno ne bambula omusajja n'asigala mupule ne bakujja bebe bibaawo bebe manya nti abantu bawalana kale abo nze nabajja mu kyalo naye balina fitina oyambadde bulungi kale webale dokita mukulu oyambadde bulungi dokita mukulu bambi kyogamba laavu ekomye ku ngoye laavu tekomye ku ngoye naye kataala nedda yambala ate olabika bubi tugende tugule kati kaana kawala kakkiriza nti ono bamuwalana omanyi laavu izibulayindo bambi kataala bamuwalana azijjeeyo nze sisaaga nzijjeeyo nze kataala agenda be bali abeewaabwe nze siri weewaabwe saakumanya nakulabirawo nga goli kabejja awo nakulabirawo nga gwe kabejja kyokka no kabejja yalese ebizibu engato zange okimanyi nti akasirwa kalina n'engato zange wallahi nsooka kukimanga tokanzireyo weze kazimanye olowooza taddeyo naanona pulemu ne si yiye pule yajanudde ku kiyigo kataala bagenda muleka ng'ali bwerere kazeyo kimengatto bwanaakizula nti ne pule tewali kangende ntaase kataala basoose twala mpale na saati bakimye engatto
kyokka ne pulesi yiye alina omukazi ali ku bbala. Kataala akoze atya? Kataala buno bagenda mu botiiki ne bayoola Kataala. Firimu egenda mu maaso. Ne Robert, kiki Robert? Robert nakola. Leeta engato zange. Kataala leeta engato zange. Kataala leeta engato zange. Saakumanyira. Naye mwana Robert nkugolo todda ku ddwaliro. Kumanyoko gwankozesa. Kale olwo esaati n'empale mbadde wakusonyiwa. Naye kati n'engato baziyodde bebi. N'engato bazitute. Ogenda tambula. Omuntu eyazze bulungi n'ondaga. Kumbe zireeta kapuulu. Kataala. Owe. Zero sempuli yampekera. Kataala. Ali kwebyo okyali kuza ku byengoye omusajja pule aginona kuba. Ulira firimu gwe. Ne pule bagikima. Gira wano nze ngenze yanguwa kana kizula nti mukiyigo wayanuddeyo puleye. Ogudde. Owedde. Kataala. Ojoka munda mu pule temuli mu kapandi. Kati puleye bagikima ki ekiddako. Gumpenja. Omutima gumpenja mwalali. Omuwandiisi ye Kataala mwennyini era ye mutesitesi akulembedde abazannyi. Kale bwe tuvaayo tuddako eri mwana muwala wuuno Kyomuhendo Angel. Nagambye guwa ebifaananyi alina emikolo. Oyina kwanjula, oyina mbaga, oyina pate, oyina birthday pate, oyina mukolo guno ogw'enjawulo. Wali agadde okukwata ebifaananyi ebirungi ku vidiyo n'okuba ebifaananyi eby'omulembe. Weekwata digital studio emanyiddwa nga Duncan digital studio eba ekolera buli kimu kyonna eky'omulembe. Kakati Kyomuhenjo Enjo ye mukyala Alex Mwesigye. Ono mukinjaje agenda okukola mu Lufula mu Kaleerwe. Kumbe ye Mukiga. So kompe kahaga Mukiga. Mana bwengenda nga tompadde kahaga bintabukako. Nze wafuna mukyala wa mukisa. Ndi wa mukisa. Mukazi wani? Oli musiru? Wa mukisa. Nze wafuna mukyala wa mukisa. Kumbe tabitegedde kati na firimu. Bulijjo mbadde manyi oli mukazi wange kumbe oli mukazi wa mukisa. Yakumanyira. Ensawo n'ajambula. Mukinyaja atabuse. Bulijjo manyi nti oli mukazi wange kumbe oli mukazi wa mukisa. Watantegedde. Nze kugambye ndi mukyala wa mukisa. Mama nyawa ate kamanyira. Bulijjo manyi oli mukazi wange kumbe oli muka mukisa. Oli mukyala wa mukisa. Mumigwa atakitegedde. Nze wafuna mukyala wa mukisa. Nolaba ate bwe kimanyira. N'ojulo kijjamu ebbeere. Bukumba bulijjo oli mukyala mukisa toli mukyala wa mulukinjaje. Nkola mbeera mu Lufula nkamula ebyenda mmanyi nkolera mukazi kumbe oli mukyala wa mukisa. Mukisa yapaka. Wulira firimu ono Mukiga kati bw'okozesa Oluganda batalutegeera egenda maaso. Omanyi kale ffe omwami waffe baba batuzaala batunaza Kayaya na Buza ne Mukinu. Kakati ffe kye bategeeza otambula n'omukisa kati nina omukisa. Mukyala wera kyotegeeza ekyo. Ategeera kitono nga bamaze omunnyonnyola gunene. Nze nkusonyiye. Ategeera kitono nnyo nga bamunnyonnyodde gunene nnyo. Omuntu akwesemberiza. Nze olaba mwami. Zomanyi saagala. Bukawawa bonna. Nze bonna bukawawa mwami saagala. Nze era olukwata jambya bw'oti n'ogenda mu Lufula. Nze nga nkola byange. Ensinkane mu Kokusatu twete Gumpenja. Ekitundu kibadde kyakubiri Kyotera Film Productions bwe bakutusaako era nga channel yaffe eya YouTube eri Kyotera Film Productions. Nze bampita Omugave Mukiibi Uganda okuva mu production y'Abagave bijja mu Kibizi badde nkutusaako. Tujja sinkana mu katundu akokusatu nagambye kano ka butundutundu ate nga tulina ku season esooka season 1 episode eyokusatu gye tujja okusinkanamu. Tusinkaneyo mu Kokusatu mbagala nnyo mwe bali kulaba bina Uganda era mwe bali kuwagira Uganda. Tusinkaneyo ate nate mu kakutundu akokusatu mweraba. Omutima gumpenja mwalali gumpenja omutima gumpenja.